Sasa sigenda kuba kifaananyi wendi waggulu nedda nkikubira ddala mu position ekulaga nti kiriyo kyakijjukira bwentyo bwenkola bwotyo ohandling abantu ye kubanga mbalina abampeereza ssente ne mbagulira amapoloti ate ne baddamu ne bazimpeereza mbazimbira amayumba mbalina kati kyogamba omuntu asobola okwesiga emirundi ebiri kyentegeeza olina abantu ekyo nakyo mukiina ekyogulira abantu poloti tugulira abantu poloti kyogereko kubanga bwe munaddayo ku tiktok zange mujja kulaba mulimu client eyali ayogera ng'agamba nti mwesiga osobola kubanga musajja mwesigwa client ekyamuviisa yakozeka vidiyo ekyo kyali kimu yampeereza ssente miliyoni 6 mugulire poloti ne mugulira poloti eyo Kawanda Kirinyabigo nengisasula kati client y'omu naddamu nange kati njagala onzimbire era nenkola ekintu kyekimu kati naye buli lwe mba nkuba ekifaananyi nga nzeyoko ku site eyo kuba tennaggwa nina okukakasa waliwo akantu ke yalamba nga sayidi endala waliwo engeri y'ekibira kya Kalitunsi kati bwe mba nkuba ekifaananyi nkakasa nti position mwenkiteeka alina okulaba ekibira kiri kakase nti tuli wuwe kati nina n'omulala era ali sayidi zeene ew'obulenzi nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda tukyalina osobola tuli ku site yaffe eri tuli ku site pazi wano wabulenzi akalo bakaita Kazinga Luwero district tukyatambulira ddala baba abantu balina ettaka abantu balina ettaka tuli eno kati anti mwefula nti mutumanyi nnyo kati wano tuli wa Kazinga tuli Kazinga so tuli wano no building company wali tubalaze atalabye video eri nga olabye eya leero eri tubalaze ennyumba gye omu ku client baffe abali ebweru oyo mwana ali bweru awo kata ali mu kuzimba no building company kakati yeno tanulye ye yalina material yen tanulye project ya million yonoko yomu ku client atanse ne million 2 naye yezimu ku gunzi yatandika material gwayina tanulye yino simanyi producer bana to ekifaananyi kino wano yakobe ettakali ajja kituwa kino so kugamba tutambule nga ebintu bino tubirabako namwe mukoleki mubirabeko naye ng'osobola nsanyusa okulaba nange okusinkana obulamu bugamba ki bulungi mwebale kuweereza bantu twasalawo okuweereza Bannayuganda bonna mubaweereza nno ebyaddala naye abakyala bongedde okwesiga abakyala ekituufu kiri nti abakyala nyongera obbeebaza mwebale kuyimirira n'osobola building company mwebale kwewaayo muzimba amayumba gammwe eyo e Bulaaya n'abali e Uganda kugamba obe nga naawe oyina amakaago oleme ate kuba na nnaku ya bupangisa ng'olina gy'ova oba obadde opangisa Masaka atoddemu opangisa era Akaayi mwebale nnyo mwebalire ddala Rakai ojogeddeko nembako kyenzijukira nabe Rakai tubatumiddeko nnyo osobola omanyi ndi musanyufu buli wenkusanga ngwena project gyokola naye kimu ku bintu byenzudde kuba nti abantu bosingira okuzimbira bana babuwala bakyala bali Kata bali Dubai bali Iraq bali wonna nenne ekibuuzo kimu oba bibiri oba bisatu actually nti tulabye abakyala bangi bambi baweereza ssente kati waliwo omukyala oli gw'otunyumiriza ennyumba ye yakuma call plate yenkanankana n'eri bamusaba miliyoni bamugamba miliyoni 26 bambi babadde abakyala bangi ate baagala okuzimba nga omanyi ebizibu by'ensi baagala nnyo okuzimba naye bambi abasinga babadde kwegamba bababbye bababuzizza nga omanyi ebintu ebibeerawo ng'omuntu taliiwo mu ggwanga kati gwe ng'osobola eno embeera ogiandolinga otya oba otaddewo magezi ki kugamba ebintu ng'ebyo ekisooka njasooka okwetonda eri abo abaweereza ssente zaabwe ne zigwa mu batemaŋŋanda ssente ne bazitwala banayi neetonda ku lwabo ababa mutusonyiwe naye sookera ddala abantu be mwasindikira ssente baali bakyaba omanyi tulina abantu abeerimbika mu mulimu guno ogw'okuzimba omuntu ne yeerimbikamu era omulimu guno gulimu ne babbulooka waliyo abajja nga ye bbulooka yajja n'anoonya emirimu
n'agiwa abagikola abo nabo gye bali. So kati omuntu ng'oyo bw'omusuulako ssente zo suubira ebintu bibiri, suubira okubbibwa oba okubaako n'akatonotono kakuteerawo okulaga nti ze ssente zo. Naye mw'osobola building company kino kye tukola okwewalirayo ddala obufere ng'obwo. Teri bantu bogenda sinkana nga oyogera n'abantu babiri, oyogera n'omuntu omu osobola yekka. Era teri muntu nti ne bw'onaagenda ku sayiti yawe ne weeba ntono nnyo nga batuyise kuzimba kayumba ka kamyu osobola nina obbeerawo okakasa nti ogwo omulimu gwakola ki gukoleddwa si byakwekwasa nti ne bw'onaasookera wa esi era ajja kusindika gyendi era onzike ng'oyogera nange osobola kati eyo yemu ku nkola gye tutaddewo kulaba nga twewala obufere. Ate n'ekirala client ono tumukuuma ali updated okuva ku first day. Gy'ofuna ekifaananyi kisooka nga twakalinya ku mulimu gwe bwettu n'enkeera bwetyo paka wetuviira ku project eyo ebifaananyi by'obufuna daily ng'oggyeko olunaku olw'essande tetutakola naye zino ennaku endala oba ofuna ebifaananyi bulina kukulaga bwe tukoze eki paka sayiti yo bweggwa. Kati y'emu ku nkola gye tutaddeho okulaba nga twewala obufere ng'obwo. Naye abantu bangi nga baweereza ebifaananyi. Abantu baweereza agenda ku sayiti y'omuntu azoja nakuweereza ebifaananyi n'ogamba okomawo nonya abantu baweereza ebifaananyi. Kituufu abantu babaweereza ebifaananyi naye kati njagala ombuulire kiraya nti ono asobola okwerabira ewaabwe. Tasobola kwerabira waabwe. Naye ate waliwo ajja okugamba ate waliwo nze yakuweereza ssente ongulire poloti n'enkuweereza onzimbire. Tosobola kwerabira kifo kye nnakuwa nga nkugulira kuba ekifaananyi oba okiyina. Bwe mba ngenda okugula nsooka n'enkubawo ekifaananyi n'enkulaga nti tugula wano era bannayiba be bano oba waliwo ekibira n'okiraba. Kati buli lwe nkuweereza ekifaananyi nkakasa nti ekintu ekyo kye nsuubira ky'oyinza okulambirako nkiteekamu okakase nti awo kituufu bwe yagula awo si byakwekwasa sigenda kukuba kifaananyi we nti waggulu nedda nkikubira ddala mu position ekulaga nti kiri okyakijjukira bwentyo bwenkola bwotyo owandolinga abantu ye kubanga mbalina abampeereza ssente ne mbagulira amapoloti ate ne baddamu ne bazimpeereza mbazimbira amayumba mbalina. Kati kyogamba omuntu asobola okwesiga emirundi ebiri kyentegeeza olina abantu ekyo nakyo mukiina ekyogulira abantu poloti. Tugulira abantu poloti kyogereko kubanga bwe munaddayo ku TikTok zange mujja kulaba mulimu client eyali ayogera ng'agamba nti mwesiga osobola kubanga musajja mwesigwa. Client ekyamuviisa yakoze ka vidiyo ekyo kyali kimu yampeereza ssente $6,000,000 mugulire poloti ne mugulira poloti eyo Kawanda Kirinyabigo nengisasula. Kati client y'omu naddamu nange kati njagala onzimbire era nenkola ekintu kyekimu kati naye buli lwe mba nkuba ekifaananyi nga nzeeyoko ku sayiti eyo kuba tennaggwa nina okukakasa waliwo akantu ke yalamba nga sayidi endala waliwo engeri y'ekibira kya kalitunsi. Kati bwe mba nkuba ekifaananyi nkakasa nti position mwe nkiteeka alina okulaba ekibira kiri kakase nti tuli wuwe. Kati nina n'omulala era ali sayidi zeene ew'obulenzi oba namukunyumizaako omuwala gwe nali ngenze okujjayo ebiwandiiko by'ettaka lye ne wabaawo eyaŋŋamba nti okukuwa ebiwandiiko olina sooka kumpa akakadde era nenkamuwa ebiwandiiko n'embijjayo. Gundi yali ekyassaga oyinza okuba aginyumizaako naye nga wenkunnyonnyodde wali emabegako. Saga eyo wala omuwala yaweereza kojjaawe ssente kojjaawe n'amugulira ettaka n'alimalayo bulungi nnyo ne liggwayo naye kojja ettaka n'alisigaza mu mannya ge yabalikisiza muga muwala. Nkiraba. Kati n'omuwala n'aŋŋamba ŋŋenderaayo saagala kuzimba nga liri mu mannya ga kojja. Kati bwe ntuuka ewa kojja n'agaa nedda oyo mubanja akakadde kange wemba wakuwa biwandiiko bye tubizze mu mannya ge. Ne mbuuza omuwala n'aŋŋamba tammanja wadde 10. Ne mugaa naye engeri eri egi muwa akakadde okkiriza ofiirwe ze wateekamu oba tumuwa akakadde. N'aŋŋamba tumuwa akakadde ne mukamuwa ebiwandiiko ntubisula nebazza mu mannya ge nembisula nembikuba ewaka gyebiri nirina waka tannaba ate si waakati bambi. Kati mbalina bwe batyo bangi ebiwandiiko ngenda mbifuna nembiteeka ewaka. Kati era ku kintu kyekimu kati waliwo ssaaga ennaku zino gye mbaddemu sayidi zeeyo ngodda Mubende sayidi omuwala yaweereza mama we ssente ne bagula ettaka lyakyapa maama n'aligula yaligula mu mannya ge
omuwala nadda ali Canada bwadda ne bakyusa ettaka ne baliza mu mannya g'omuwala naddayo kati bwe yatuuka okuzimba atugamba mugende mulabe ettaka wengenda okuzimba kubira maama essimu mugamba njagala laba ttaka ngamba jangu enkya tusisinkane ngenda omusisinkana kwolwo teyajja yambeeza mu kifo olunaku lulamba nga ngamba nzija paka ebwaziba nenzira ewaka nankubira akawungezi naasasobodde nabadde bwenneweeti neyekwasa bingi nga kati ddi nampa olunaku olulala olunaku olulala nengenda nemusisinkana naye nga mwagalako ebintu bibiri ekisooka nali njagala ndage wogenda ozimba ekyokubiri nga njagala mpe ku fotokopi y'ekyapa basobole okukola pulaani omukadde yannyima fotokopi y'ekyapa paakati nakati naye nga lwaki annyima fotokopi y'ekyapa nga ŋŋamba muwala we eyategeera namuweereza sente n'agula ettaka n'ategeera n'akoma Uganda ne bakyusa n'ebiwandiiko ne babiteeka mu g'omuwala kati ng'agamba tategeera avaako abula yeerabira tasobola kumpa kopi ya kyapa nga muwala we ali mu mbeera eyo nanoonya buli kakodyo oyinza okuyita omukyalo ono naye nga mpa fotokopi y'ekyapa yagiremera n'ettaka tomanyi we liri ettaka yalindaga we liri wabula kye nazuula oluvannyuma nti omukyalo ono maama ayinayo mutabani we omulenzi mutabani ono tali financially stable kati ate omuwala ono omuwala ono ali okke ate ayina n'omwana omu ate nga muwala kati ye maama alabira ddala ng'omuwala ono singa properties naatuuka n'aziteekako n'ekizimbe omulenzi ono talina waakola ki talina wagenda kubeera kati ettaka lino maama alirikyanga awo mpola mpola oli bw'anaakoowa omulenzi yalitwala kati kye nazuula kubanga statement za maama zonna nazirikodinga buli kyeyaŋŋamba nziina maama buli kyeyaŋŋamba nkirina bamaama nga mutabuse bannange naye nakizuula ne ŋŋamba nti eno embeera mwe tuli maama alwanirira mutabani we naye muwala we tamufudde okitegeera ebyo tayagala kumanya kati oyo ye yannema era natuuka nempanika nga mukwano gwange nina amagezi naye gatuse gakoma maama nnimye muta omanyi kitegeeza ekintu ekyo kitegeeza naye maama we era nabuuza omwana oli shuwa ono omukyala yakuzaala naŋŋamba oyo yanzaala tewali mulala kati yamufuula dda zolo tategeera munjogera oli zolo omuwala we zolo taliiko naye namugamba nagezaako oli omukazi yannewuunyisa naalabye bamaama naye nooli mulalamu ali mu levo ye bambi kati ono omukazi wattu kyalina okukola kukaaba ate nga tasobola kujja tasobola kujja mu budde buno tasobola yakaaba ne gamuggwamu nange akatulinde naye emyaka abulayo egi asobola okudda wano contract yagenda ku ya myaka 3 takanalisanga kati byebizibu byetukola yetusanga kale ettaka dde waliraba liriko kuliko ekiriko oba era tikyalinga weiri maama yapangisako abantu ne balimako kasooli liko kasooli 150 nti wakyapa ate nga wali mu tawuni wali mu kafo bakayita kifo nkyerabidde naye nga wattunzi walungi nnyo kubanga ettaka lye mu maaso gaalyo ku kolansi waliyo petrol station waliwo ettawuni y'amaanyi kati nze nakivaala nga wozimba wano apartment zeyali agala ozimba ng'abantu bano aba petrol station bayinza okumuwa ssente okiraba maama ebyo n'ebintu ebyo bamaama ebimukola si birungi bannange abantu abali ebweru babonaabonera ssente nze abaana abo bambi nsaasira ssente zaabwe bazibonaabonera naye bano bebaziwa tebazivalyuwinga kyova laba nze kati nze mmanyi bano bakwini benkolera nga yakuwadde ssente olunaku lwakuwadde ssente bwazikuwa ku ssaawa 3 ez'okumakya bugenda okuziba nga yakukubira essimu 7 mu kusooka kyalinga ekimalako emirembe naye namala nenkitegeera nti obulumi bwayitamu ng'akola ssente zino tasobola kutuula nga tannaziraba nga zikola kati ekyo nenkimanyiira era buli lwakuba mbeerawo kugiansalinga nti owaayi wazirabye nti oli bulungi waliwo enkola ya risiiti eya risiiti client ebiseera ebisinga muntu atuweereza ssente ekisooka kye nsooka okukola
nkola screenshot nenjimukubira njiforwardinga ekyokubiri nentuula ewaka nenkola receipt nina n'ekitabo ekyange ekibeera ewaka nga tekivaawo kyemmala nempandiika mu nti nno gundi yampeereza ssente za kino nakino ku nnaku z'omwezi bwe ziti ku lunaku bwe luti nange binnyamba okujjukira wakati nga ezo endagaano buli kyenkola nfuba okulaba nga waliwooko omuntu ewaka gwe ŋŋambako just in case kuba sinze Katonda nti newemba siriiwo ono nyini kino ali bwati ne bwati bino bye bimukwatako nti oli ne bwaliyitawo emyaka ne wali batansanze kintu kye wali bawasobola kimuwa osobola olina amaanyi kati ensonga zo tuzogeddeko abantu bayinza otufuna obubi njagala nkizeeyo ekibuuzo kino nkikuddize togedde ku bantu b'ebweru abakolera ebweru okolera b'ebweru bokka oba naffe mu Uganda bannanga otulowoozaako waliwo n'abali mu Uganda naye nga twagala kuzimba osobola nga nze nfuna emitwalo gyange waliyo abaana mu Uganda nga olunaku asobola okukuŋŋaanya emitwalo gya 5 bayiriba awo kati nga wawulira ekirozaga naye manyi kanzimbe n'osobola kati mbuuza babweru bokka oba naffe wano mu Uganda otukolako sikolera babweru bokka kubanga n'abali ebweru bava mu Uganda kati nkolera abali mu Uganda nenkolera n'abali e Bulaaya era ab'e-Uganda in fact ab'e-Uganda nfunye bangi nga bajja mu inbox yange abamu ne bankubira amasimu lwakuba abaana abali mu Uganda wano kyembaagalako kimu balowooza binene kati ye bw'atunula ng'afuna emitwalo gya 3 ajja n'agamba njagala zimba kalina n'omuzzemu amaanyi oba saagala siina client gwe malamu maanyi bonnamba wanaye omuntu ajja n'agamba waliwo kituyita amazima go nga kugamba naye ate sikumalamu maanyi byombi mbireeta amaanyi batugamba amazima gawukana n'ekituufu naye byombi mbikuwa ate ne mmala ne nkubuulira n'ekituufu nga munaye oyagala ozimba kalina fayina naye okusinziira ku kino ky'ofissa kisobola ozimba ennyumba bweti naye ate bwe tugamba nti kalina kitwetaagisa emyaka bwegiti okuzimba eno ennyumba gy'oyagala kuba ekituufu kiri nti kalina ne bweba ntono etya tandika ogibala ng'obalira mu miliyoni 5 kudda waggulu totandika kubala mu 2 3 nedda kubanga slab emu bweti tugeze ng'eyo ennyumba singa ya kalina slab emu erya miliyoni yangu 2 naye miliyoni 2 zirimu ennyumba y'omuntu kituufu kati ebyo byenkuwa kati okusalawo mumanyufu abantu katuba twaliko kwa Christ abata video twaliko kwa Christ ekintu ekyo twakyogerako okay so webitu ebitambula bakuzimbira gwali wona wodi osubanga lwaki njogera bwentyo audience yange wene ogiraba ninako abaana abatulabira no mu Uganda ninako abatulabira mu Middle East ate ne tuvaawo waliwo banaye ba sweetheart anti bano ba honey naye kati ba sweetheart ba darling bali USA bali Canada bali Canada Sweden Naida oyogedde ku bantu abali Canada ne US ne United Kingdom njagala ogamba abantu abo research gwe nkoze okusinga alaga nti abantu abali mu mawanga aga 3 babbiddwa nnyo tugenda kyogerako maaso so kati atalabye wano owadde ondiyinze linda sheddako tubenga tulina Osobola building company tuli ku site ate video esooka tuli ku site emu gye tuli mu kuzimba wansi but tuba twaga tukolereko wano ku tanuulu mulabe abaana ab'obuwala abaana abali awo mu Middle East bongedde amaanyi omwana ono alikata naye ye yakuba amatafaali ge nga manyi nti essaawa yonna agenda kutandika okuzimba kakati gwe mwana ali wano mu Uganda olina miliyoni 3 olina miliyoni meka lwaki tatandika okuzimba okitegedde ekintu ekyo leero sente oziina ekyo tukola ki toziina so olina Osobola building company tuli mu kutambuza bintu bino ennamba za Mr. Osobola ziri awo wansi so mukubireko ate nnyongera okugamba nti w'omukubira oyogera naye yeka in person tewali mulala agenda kukwata simu ye mbw ate nze manager mbw ate nze simanyi human resource no tulina Osobola building company gugenda okukola ki okwogera naye so mbaagala nnyo nsigala nze Essi your girl your boo we meet next time bye bye